Tosubwe kiddako ku S Media UG. La waliwo basaidi kikayinza okutambula. Nyeweerabira n'amabanja g'olina akaseera ako n'olyanga stress yonna ekuvuddeku n'olyanga tokyalaba tulina bizibu ensi etambula nga wagitegeka olaba ddala otuuse omala kumaliriza nga wayiseewo essaawa ne biryoka bidda naye akaseera ako biki betera okukola abasaidi kika kati kankubuulire saidi kika asobola okutambula okuva ku kigere kya wansi mumwa najjanga akukomberera mpola kuva ku kagere wali mukyala kisajja najjanga akutambula mpola n'akutambula wenna adda muno mu maviivi muno nga biteeka eri amutambula nogalooza tannatambulirako mu oil n'amutambula okujjako ng'oli musajja mugumu tosobola butafulumya ssente Esther wabuwi oba oyina kumuwa abaana batutambula abasajja kuba nange ndi musajja taswayineeteekamu n'akutambula notandika okuwuuma buwuumi nga genereta zino ez'automatic omwana ayinza okuwuuma notandika notandika okwogerera ebyo amaana eddoboozi nabulime Esther S1 okuwa Talk with S Media Uganda nkubuuzaako gwe nawe osinza okuba nga otulaba. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala no subscribinga no likinga no commentinga no sharinga. Bannange thank you so much mwenna abatulabira mu nsi ez'enjawulo. However oba mpya kweno channel nkusaba osubscribinge olikinge okommentinge. Please subscribe obenga onyige ne kadi so every video esookerawo nobanga ate otambula wamu naffe. Naye nga mbuzaako mikono gyange mwenna batulabira mu nsi ez'enjawulo abatulabira wano mu Uganda. Owe yangamba abeera Fiji sikiwuliranga Fiji kazinga yagala tumusosola owe Fiji bannange essaawa yonna ngenda kujja kazinga awo tulabe nga tetunyumyamu. Then abatulabira mu nsi Rwanda tulina bafan tulina abatulabira mu Kenya netugendako Africa South Africa bambi mwebale nnyo mwebalire ddala tuvaako ate eyo netugendako mu Middle East awo Qatar, Dubai, Oman, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain mwenna tubabuuzaako. Then netugendako mu America netugendako Canada netugendako Europe bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mikono gyaffe mwenna tusiima temujjanga okwo. We do appreciate mwongere okuba nga ate mutwagala naffe tusuubiza okuba nga ate tubaweereza. So please subscribe, liking, commenting, sharing. Yes, mikono gyaffe Mahad Vibes, Nambiru Anna, Julie Love, ani omulala Kayondo Peter, waliwo omulala ani omulala Wakozi Ivan. Thank you so much mwenna okwekumira ku mukutu guno. Naye ng'olunaku olwali tulina Shadrack tugenda kuba tunywamu ne Shadrack how are you? Ndi good ogamba ndi wano ndi bwenti okankana ko kiwulire singa kali ogenda kuva no kwevumbika bulijjo kuva buto nali nkola tolaba nti onyirira ne konofuna ku bbugumu eddala nja kusukawo tonda abanzi shagala buli alabiko obubi yevumbika tumina ku bantu bange yero my people mbalamusiza mikwano gyange mbalamusiza mwenna bannayuganda sokulamusa mwenna bannayuganda abatufollowinga n'abatulaba ne musiima batumiddeko mwebali nnyo mwebalire ddala. Nyongera okutumirako abantu b'ebweru mwenna okuli Samali okuli Aunt Betty abo nabo bengamba sibalabangako Aunt Samali Aunt Betty waliwo Steve oyo Steve mulaba mu bifaananyi yebale nnyo yono yampa ne machine eyoza pichipichi naji receiving last week was it on Monday ndowooza ba Tuesday nkulu Steven akomawo anaatera okudda anjagala nnyo era atwagala nnyo ntumira ku Aunt Samali we bali kunsupporting abo bonna nombebaza banneesiga nga tebandabangako oba okitegeera esi that's why basutumira nnyo akensuso era mbebaza abantu mwena abali ebweru waliwo n'abantu nga simanyi mannya gaabwe sirabanga ku kifaananyi kyabwe so mwena mbebaza nandiba n'emize amanya naye sigamanyi naye bankubira ne tucommunicatinga ne bantuma kye babagala nemunyumyamu yes netunyumyamu naye mostly bambi bantuma butumi ne bantrustinga ne bampa so mbebaza mwenna mwebali kuwachinga S Media mwebali bainange mwebali kuwagira
so nyongerera obbasaba okwongera okumpagira abantu b'ebweru bw'obanga oli eyo olina abantu boolina ebintu byagala obbagulira lwaki njogera bwe nti Esther nti kyendabye abasinga kye bakola oyagala kugulira abantu ebintu byabwangu batuukeko oluusi nga tebamanyi wendi ndi mwesigwa musobola okuntuma n'abannayuganda asobola okuntuma ng'olina oli gy'oli yonna tewali wannema kuyingira kubanga oluzungu ninamu newaba weetagisa luzungu oba luganda oba lunyankole ninamu nina obadde ki sikafaananamu akazungu so yeetaazenaluli luli olwamalayo olwamma oba oli awo okubakoowoola baganda bange temuntya ndi musajja mukozi mulungi omwesigwa osobola okuŋŋamba njagala ogulira abantu bange ekintu bwe kine bwe kiti obatwalire nze kasompa transport nkikola kuba ndabyeko obamanyi abakikozeeko wadde nga tebamanyi so saba trust eyo kuba kyekisinga ye capital wenyinza obbadiza tambuze emirimu gino perfect tambuze emirimu aneetaaze osobola okunkubira ku MTN yange eri 077 emirundi 3 077 129 580 then Airtel eri 075 466 58 94 onkubira tukola MTN ya WhatsApp so mbebaza mwebali nnyo mwebalire ddala Shadrack ndi wano manye empewo nayongedde okumanya ensonga lwaki nina okumanya n'emmotoka kintu kikulu yo kikulu olabe wennanga otambula walinga nga ntonye ng'otonnya walina olinga ekikoko neŋŋamba esita wange enkubye okuba ematugga enaku zino etonye oba biki etonye ematugge kandi awo netatonyawo ate netonye ekawempe ate kawempe nga nyingi nnyo ate bwaise netonya tugenza okutuuka naye olina ofuna emmotoka byonna bimubikole ate by the way let me tell you one thing jjukira mulabikira kuno waliwo abantu nga bamanyi buli muntu alabikira ku kamera abaalina nga tulabikiddeemu nti oba mawulire mabi olina amawulire g'okoze naye kasaba balaba abamu bazita na TV abamu balowooza mwabadde ku TV you understand so balowooza mulinamu era wakusanga ku booda ng'okanga badde oliboti nga wonsanze wali agamba yi ne bano betumanyi kagamba wetaaga ate emmotoka kati yangu okufuna not only that figure gwe kwatandabirwamu wetunuuli netaga emmotoka okukuwaana kyolina ndikuwanye nenkumalayo novaano ogenda ebigambo ebyo obirowoozaako nga bituufu naye sisobola kuwaana kubanga olumu oyinza nomeera eddala olumu oyinza abakyala bayinza okugamba oyinza okutandika obutabuuza bantu naye nga weetaaga emmotoka Esther tugenda kulaba naye gwe buli wamu nokangabala oyo makindi okadda oyo kati ogaye matugga abakuba ebizi ne bakuba amazza ebintu ebyo bigeze naye nemmotoka kikulu naye ate emmotoka ki emmotoka yonna zironga zimmotoka paso enankolera nate oyinza okuba nga ogenda ku mbalala loodi omwana akuyisaako tuleera basanga paso empewo egitwala muli akuba nti era eba emmotoka tekuba advantage eyina naye bupaso tubulekedda bano abatwala abaana ku masomero naye bano bantandika butala enewe bwoba okafunye ng'ogenda vugano town service biki kugenda wano ogenda makindi yonna gyewetawulira kaba kakola ezo zonna tuzitwalira wamuzinza okucamuka manga emotoka zicyamuka naye vitiiza ate bw'oba tonatuuka nnyo gy'olaga ekola nnyo kuba tenywanga piki yange mbu otekamu kakaaga kakaaga nesimbula batekamu nnyo akakaaga ebaliita kati kakaaga lita era kati bala lita emu bw'oba onywedde sheeru kakaaga oba totaalo kakaaga awo wetuli negakuvugako negakuzeeno kubanga ali ku piki naye ngaenkuba tekuba kasana teka kumyusa kuleeta bibomboola mu maaso okitegeera funayo akamotoka motoka nyangu nnyo kati twakuba tetujja bakubira bulamu ne bangi bazigaba mu looni oteekayo mpolampola sijja gisobola newe nabankadde naye nga si alooni sagala kusula nga sebase kati wetuli buli kimu kyafuuse kyalooni okitegeera buli kimu kyalooni n'empale tubula kwambala za looni nti mpayo jiini mmeka
biri enda kuba nsasulako ki mpola mpola kati buli kimu kya looni amafuta buli kimu bwoyagalya looni n'amasimu balaba abalabi ba S-Media aba mujja kumbuulira neetaaga looni oba kati kijja kuva nawo kasente kange njagala just toppinga up laptopinga up jabuzo ngati nti emotoka njeetaaga emotoka nkulabi wenna neŋŋamba neera mbadde sitobye nnyo naye baba basobola kukwatekuba n'owulire wamma bulaaka talabika bulaaki zirabeempale otambudde nengaaleero naayagaagala era sanga si bizibu byansi eno leero show ya leero badde sigikola naye nenga waaye kankolera abantu w'abantu olina okwewaayo obaolyawo bakuyimiriza nawe abantu abo kituufu naye nga gigenda gitya tugezaako tubadde ano nga tuli ku gundi amaliri twali twogera ku basaidi chiiki naye nga waaye nja kukubira gundi wange nga basaidi chiiki abo tujja boogerako lwampaka banyiiga naye ate nga getubagamba bwe mazima banyiiga ate ne wabawo abategera ekituufu naye kirungi kiba kirungi omusajja n'afunayo akamere kako ebbali anti kisinziira Esther saidi chiiki bano erudda balungi okitegeera ate erudda babi kalate wabaawo basaidi chiiki nga balungi ewaka no like nga basinga ewaka okitegeera nga waka wakambwe bwe kankubuli waliwo abasajja nze waliwo omusajja gwemmanyi alina famire alina abaana be era famire ye ajagala naye waka muliro okitegeera bwe bantu bangi boolaba ennyo ku makubo kuno batambula n'abakazi n'abasajja ffenna nga batambula ku kkubo bali fine omulaba ku kkubo n'omwegomba naye ng'ekiri ewaka muliro gwennyini okitegeera kati wakati awo mu kubeerawo omuliro ewaka saidi chiiki awo wajjira era saidi chiiki abakazi abali mwegendereze nnyo buli mukazi mufumbo oba buli mukazi nange olina omwagalwawo naye ng'okola ebintu bino wammanga naawe Esther nkugambiramu ngaoliawo kitegeere kireme kutuukako nga tomanyi nga nekanga wekanzi omukazi ali eyo ng'olina omuntu ogweyagala omwagalwawo oba girlfriend no oba boyfriend wo oba musajja wo tata w'abaana oba aniiwo azirongazi omutwalanga omwagalwawo bino ebintu wamanga bw'oba obikola basaidi chiiki bali ready tubulire okitegeera fumita emboozi omukazi yenna ali eyo nga tosobola kulaba bbaawo nti olugoye lwayambadde lwevunzevunze nga tosobola kulaba bbaawo nti engatto gy'ayambadde si nkuba eddagala sokisi gye yabadde mujjo gy'alimu ne kati nga tosobola kumanya nti bbaawo pule bajambala olunaku lumu mu bufunze nga tosobola kuva ku bbaawo basaidi chiiki gye bali balinze naye kubanga ffe abasajja Esther kankubuulire bw'ofuna omusajja omukazi nakukwata bulungi omanyi basaidi chiiki abo bagezi ompulira bagezi nti asooka n'amanya weakness y'owewaka weeri eririddawa mu weakness ye mwajjira mwetegera obadde okimanyi nti abakazi tosaana kugamba bbaawo kubanga tukeze tugaane wano bayinza okugamba njereze nnyo waliwo abasajja nga n'okusenya babakubiriza bukubiriza okusenya olimba naawe nkubuulira amazima nga tamanyi alina okusenya waliwo abasajja ng'okusenya babakubiriza bukubiriza okukola ki okusenya babakubiriza bukubiriza okusenya waliwo abasajja ng'okukyusa pule bamukubiriza bukubiriza olina lwana naye kuba gyeyabadde ye gyasanga awo gyeyeeyokya abasajja abamu si bonna okitegeera mu abasajja ng'olugoye asoboddwa mbala oba empale ng'asobojja mbala ennaku 2 oba 3 kijini kyawo yes kuba ye ogugwa akimanyi kunoonya ssente kati gwe omukazi ali ewaka bw'oba tosobola kutegeera bino wammanga ebyo byenkumenyedde tiba wange yo teyasenyeza era kubanga tubikola tuleke kubiikirira ekyamazima abasajja abamu tebaagala kusenya abasajja abamu tebaagala kunaaba kunaabako kutuufu abasajja abatagala kunaaba okitegeera kati nga gweomukazi olina kubanga jjukira kkirizagaana buli mukazi bw'obeera nebbaawo omanya weakness ze tuzirina waliwo omusajja nga bw'alaba ebbaafu bw'ati ayinza okwebuzaabuza mpaka nga tanaabye
kati gwe olina omufaako mu ebyo omuga munange osenya mu abasenya n'osenya leero enkya n'otasenya ekyo weekirimu ekiri mu basajja sikuba nti tayagala naye mulimu ebintu ebigayaaza mu basajja abamu kati side chick bwakukwatira ku musajja nga tokola ebyo kaba kaweddemu. Not only that bannange bamaama b'abaana abali ekyo omusajja yenna bwakukwatako bwati sijja kukwata kuba kati gwe nandikutteko bakukwatako ng'anoonya ennyonyoogezi tondaga mukono naawe omukono teguleeta nnyonyoogezi mbadde mmanyi omukono mbadde nkuwa omukono kale olira omusajja tumanyi okusaagasaagamu awo n'okwatako mukazi wo muno atulanga weekanze bwoti weekange ng'olina obugambo bwoyogererakwo nga nga busikiriza okitegeera neggwe wakuba nti tuli ku kamera sobola kutambula kolati neggwe ne bakukwatako noziga nga otambula nga bwobadde bwoti naye abaana b'ewabwerye oyinza obba tonnatuusa nakungalo bwoti oba n'omukonako bwoti n'abuuka n'alyoka asika omuliro awo obugambo bwayogera awo basaidi chicks bagezi nnyo side chicks bagezi kati awayinza ayinza okukwatamu ayinza okukwata kati kwezisinga linnya kibannange saakuteeka mu lyange tugambani nange erinnya eryo nkyalinoonya nkale ne bwotateekamu linnya olina namukwata mu bwati ne gatufune erinnya Swaibu lwaki Swaibu nedda tunoonya linnya Swaibu asookangamu nakkangamu bwati nakkangamu katugeze akanze munnamubiru katuteeke munnamubiru oyo ancalenjinga nnyo teekemu namubiru Swaibu singa abakukutte namubiru ane namubiru ane yennyini era wo balina omwana omulwadde esuubira abanyo nga nga simayo babrother wo baandisima agenda suuka that's good kati namubiru ane singa Swaibu akukwata mu bwati wikange n'ebitaliyo azonga mulage nti olina vibe nnene nnyo okitegeera kati bwakukwata mu bwati kikulu gwe olisulo gya wandinkuttemu nze nenkulaga naye enewe kankukwala beera koloma kati nkole ntya webadde webasoga omukazi omuntu osobera mpula ate tosoga butafumita like as if otunga kitambaala konamubo naye bwakukwata mugira awo tolina okuddamu nambiru alina okuddamu otyo namubiri okitegedde okirabye ekyo sikiddamu badde bakazannyi bajja kaddamu omukka gusike era side chick ye bwakola ekyo abasajja twagala nnyo ebintu biwekanga onyumirwa nyumirwa nnyo maama kyova nakugamba nenkugamba oba kati wakiteekinga serious nakugamba omukyala w'ewaka olina okufuba ennyo okolaki okwambala obuntu nga buli so attractive okitegeera nti baside ngezaako bagamba ebintu njagala tugende mpola bategeere ti side chick bino bye bakola bo ne bakuwambira omusajja nolowooza mulogi bamuloga nga omwana bwamutuusa eri basajja kikisooka balina nikazi wabazironda wabannange zibaako otufaananyi nga batututte mu kyuma ne batukubako wano omufaananyi butya kubako wano mubaamu otugambo olumu wabaako otugambo olumu kubaako otufaananyi ako ebyo ebyalaavu waliwo obubaako kamwanda enjoyi kamwanda enjoyi kati ate waliwo n'abalala wamanya nti ojja okitegeera neyeetegakoko n'afuna akantu ke kati nze I have my friend mutoolo lwakuba kati takyaliwo bambi mbadde nina kukikola nga kiri mu pasiti omutoolo oli yali mugezi tulabagamba nti abatoolo bakataala naye omutoolo oli yali mugezi omanyi omugezi omutoolo lumu yaŋŋamba yali mukwano gwange baite nga sinayingira nabya booda ebyo nga kyali mu mmere omutoolo naŋŋamba yali ampita mukwano gwange mwe balina accent mukwano gwange kati gwoba omanyi yali mwami mukyala nenga ayagala kale omusajja gwe yali ayagala nga mufumbo you understand
naye omutoolo oli yakola research we ayinza kufunza atya omukyala omusajja oyo yagala nasoma akatabo oba yasoma akatabo oba yabuuza simanyi bakayita kerabidde kati omutoolo oli yaŋŋamba omanyi muganda wange Shadraka ono omusajja ngenda kumukyusa timing agenda kukitegeera agenda kukakasa nti abatoolo ffe tulina kugudu kugudu yagiyitanga kugudu ndooza alinga mininga oba bukuda ye ng'agiyita kugudu ngenda kumusetinga kugudu agenda kukitegeera ne mubuuza Agatha ogenda kukikola otya naŋŋamba ngenda kumusetinga kugudu konzo ogenda kugimusetinga otya kugudu naŋŋamba ngenda kumutayiminga leero lwa mukaaga mukazi we yali mu 7th day naŋŋamba ngaye omusajja si mu 7th day naŋŋamba alina omukazi mu 7th day naye buli lwa mukaaga omukazi asiiba ku kyaki kakati nkimanyi agenda kujja direct kayumba kange naye olwaleero ngenda kumwesetingira agenda kukitegeera nti abatoolo tetusaaga konzo ogenda naŋŋamba kakati gwe ngenda kuyita wano ku hoteri ngenda kuyita wano nga mmaze okwesetinga ogenda kulaba ayiswe era nze omuntu agamba nti abatoolo si bo bategeera zaali sawa nga 4:30 Saturday ngenda olaba omutoolo ava muli najja ne Esther oli omwana yali asa wali olabye wali mu kibuga wali otambuddeko konolaba omukazi ng'ayambadde buno obuntu bwammwe bwemwambalo kale katugeze okawanvu bakuyita batyo bupali naye nga kaba soft kaba kalegingi naye nga mpanvu oli omutoolo yali ayambadde legingi n'agireega wano bw'ati n'agisika nkuba oli abasaidi diiki bagezi n'agisika kati wano n'egenda enyigamu kati ninekola amatama ameka 2 njenjogerako ekyo kukittamu otegeera nejjayo ekintu naye oli omutoolo yatambulanga kati najja nampita naŋŋamba muganda wange jangu ojjabe kugudu ngisibyeko nze kugudu kinki naye omutoolo yatambula okuva ku kkubo wali mpaka wano nga kituufu kyayogera kugudu nga kigisanga kugudu ng'agiripye kati waliwo abakyala abali era buli bwosanga nga omukyala ng'asibye wano bwati bulungi ayambadde obuntu obuli attractive nyawo bonna baba side chick baba either beetega oba ng'anoonya tubbi omanyise bona okubeera side chick olina okukola ebintu ebikuteekamu eyo kategori okusinziira ku mutegeera yange ajja ng'ajja asibye kugudu nga ngamba jangu nkulage kugudu wenyisibye ebibuuzo baasibye eki najja naye omanyi okujja Esther ng'omukazi buli watambula ngezesa nnyo kuno kuba bwe nnyinza okugezesa nga kali ng'asibye amatama 2 naye nga buli watambula oludda olumulugira n'atambula nawalala omugamba naŋŋamba n'oleba kakati naawe ogirengedde olaba otandise okubeera attractive gyeri kakati naye agenda kukitegeera kubanga naawe oli musajja olaba naawe kikukubi naye kigenda kumukuba bwe kiti ese olaba omutoolo yategeera ekyo n'agenda wakuba yamuwunzika ng'amukubi oyo omukazi yamumanya ayina baganda tebasaaga na musajja understand tebasaaga era awo aba agenda ku abaana abakubye abatakuyambye era yamulemerako bambi yawunzika afudde yafa naye nga kyatwala ebbanga omusajja ng'amaze ng'omutoolo awambidde ddala singa awambye naye omusajja asigala alabira abaana be ng'akola ki ono ne kimuluma mu saidi emu kibi sajjika okulumba omusajja w'abantu n'ate ludda nze sibanenya hawo mulimu n'abakazi ewaka nga muli bazibu okitegeera nga muteeka abasajja mulina embeera zemuteekawo si buli mukazi nti azikola naye waliwo embeera zemuteekawo ne zinyigiriza abasajja so kati side chick balina ebikolwa bingi mu byo mulimu nekino nti sajjika osobola obeera n'omukazi w'ewaka ng'ekyamazima yakooma okukomba ku kigero oba kale katugeze kuwa kalumaaso akali okitegeera akali kalumaaso akaddala kati bosaidi chiiki bwakugwako bamanya nti omanyijukira bamaaba b'abaana olumu abamu bwe bazaala
abaana batwala nnyo time y'omusajja. Kati ffe abasajja Katonda baya tukola atya obeera olina ebintu by'osubwa nga wabirabako especially ng'obimanyi kati n'ojja ogwa ku muswaswa guli gwa side chick ng'ekyamazima gugenda kukutambula ebyaddala gukutambule owulire nga wennonyogoze owulire nga alla waliwo baside chick ayinza okutambula nyeweerabira n'amabanja g'olina akaseera ako n'olya nga stress yonna ekuvuddeku n'olya nga tokyalaba tulina bizibu ensi etambula nga wagitegeka olaba ddala otuuse omala kumaliriza nga wayiseewo essaawa ne biryoka bidda naye akaseera ako biki betera okukola abaside chick kati kankubuulire side chick asobola okutambula okuva ku kigere kya wansi mumwa najjanga akukomberera kuva ku kagere wali kukyala kisajja najjanga akutambula mpola n'akutambula wenna nadda muno mu maviivi muno balina ennuma aluma gye balumaaluma we wange oba tanyige tebabinkola naye nabirabako bufu tonyiiga mukwano n'akutambula wenna tutandika giroti esi baali bakutambudeko n'owulira nga katogwanga ku mwana wa mwana sinaba abaana batambula nno buli sayidi sayidi chick nomanyi waliyo kati oba abasajja bwe ate tubayite batya naye eyo tujja tutuukayo kati omusajja omwana w'omukazi n'alyoka akutambula era bamama b'abaana abamu bw'oba owulira okujjako manyi waliwo bataata be bakula n'akulangula akuli naye bw'oba okyalina taata okuva ku ng'olina omusajja okuva ku myaka 25 mpaka 4 oba 5 waliwo omusajja nga ku myaka 5 bakyayimiridde side chick abalimanyi kye bakola kyovula bwe basanga olumu era nze sinenye olumu kale nkivumirira era kyakisiru nnyo omusajja okuleka okuwa nkikugamba kyakisiru nnyo kale omusajja okuleka notawa abantu bewaka naye olumu bambi tobanenya kiki ekibeerawo side chick akutambula n'akutambula musuwa ku musuwa side chick n'akutambula wenna n'otuka wenna n'oggwayo ng'oyagala naye nga ye n'asooka akuteekawo ku bulinzi n'otoba amatu gano ate boolaba abo tebenyinyala baside chick asobola okudda mu kutu muno nga muli akasooto n'akajjayo n'olulimi jjukira obeera onyumirwa gwe nga gwe omusajja n'akutambula wenna tewali waatanuna obategeera ayinza okuddamu eno system ya wano n'alyoka asoloboliza tugamba ali ku chicken okitegeera wano n'amalawo eddakiika sigamba nti babikole naye nkubuulira ku bimu sajjiik lwaki akwata omusajja n'amufunza n'amuteeka mu ttaano ng'amulina bw'ati abasajja abasinga batininya balina chance ey'omusajja omukazi okufinga jjukira ffe ebiseera ebisinga abasajja ffe tusooka munango saba bakazi batininya abasaba abasajja naye bali basaba akukubira essimu n'akuyisaamu olukomo n'agamba Swaibu Nambiru yakuba Swaibu Nambiru ali akukubira Swaibu anzise ani akubira Swaibu amugamba oli business amukubira lero mbadde njagala kulaba bagezi asooka n'akuleka n'okola lero mbadde njagala kulaba nina ne package yeyemu ku ebyo kati Swaibu musajja wattu bw'ajja abeera soka okubemu akafaananyi ng'akyali ku mulimu bamupiga ali ku mulimu nanga bannange abasajja abamu mulimu n'abasajja be batakola masaagi sadi chiki bazikola basadi chiki kye bakola abaana be wakisekaawo yasudde ebyuma yazunze dda wuyo katwe wuyo mundeeba wuyo omwana ng'amuyita n'ebioyiro bye ng'asooka abimuggyako byonna ng'abiteeka eri amutambula n'ogalooza tannatambulirako mu oyiro n'amutambula okuggyako ng'oli musajja mugumu tosobola butafulumya ssente Esther omuwa buwi oba oyina kumuwa abaana batutambula
abaana batambula abasajja kuba naye ndi musajja that's why neteekamu nakutambula notandika okuwuuma buwumi nga genereta zino ez'automatic omwana ayinza okuwuuma notandika notandika okwogendera ebyo kati abasajja abamu bambi asooka n'asiriikirira busiriikirizibwa ati n'asiriikirira nawuliza omwana n'akukyusa n'abanga agenda okulaga nti mugenda tandika n'amala n'addamu n'akukyusa nga takomeza nga tanakomera naaka wabula akyakokoonya wenna n'oggwayo kati teri musajja omanyi ebikikyusa biba bitini teri musajja kyovula nze nakugamba bino ebintu byolaba ogwirawo ku muntu nakuseetinga baaba nga biseera olowooza ekyo so bw'amala okukumaliriza n'akuteeka mu layini bwati amazima ne bwaba kusaba sente zaaki omuwa buwi ekyokubiri saijik bo tebenyinya lamba oba ki oba ki saijik yetawulira nakama asooka kawulira nakamwa kawunya naguma nakukisinga ng'alina kyakubalako ekitali ku bamama babaana betaaga ebintu ebyo bafuna abyetaaga naye maama ekikulu bawunza olina akuwunza neweerabira buli kiramuabaana bali Kampala akawunya mukwano kamanyi balina ebo babazizika akamwa akawunya okamanyi kalalamu babula waliwo akamwa akawunya bayogera just nayogera nomuwulira kati balamu ng'akusemberedde naye bo babigumira najja n'alya bulungi bikabooli bye nemanya ensenya gyasenyamu ng'amalirizzaawo ate kukologate emirundi nza nga 10 kati gwe kirowoozeemu ng'omukyere omuguddeko nga kamwa kawunya ngamba just bano naye bannange akamwa tekagumikika era bannange oba ŋŋambe lwa ssente okitegeera so kati ebintu ebimu ebikyasinze ovulaba basekika babawa nnyo sakiki tewali woyinza mukubira oba tewali lwoyagala nakugamba nakuwa excuse teri yaba ready okujjako nga ate era ne bwaba mulwadde ng'ali mu nsonga zammwe akikumalira asobola okujja nakutambula nga wakirabye kituufu waliwo abali paayi notuuka ne ku ntikko nga tomwebaseeko kwega waliwo basita kyentegeeza mbadde sitidde nga basita nga ye asobola okikumalira nga muli mwenna nojja era nowunzika noddayo ng'oli mu mativu ng'ate mulwadde bwakokonyako ne ku padi ng'ojuulyawo naye nakokonyako bwati akuna kusompena eri kusompena naye olyawo nobeera mu mativu kubanga obeera mu kino gamba waayi omwana atambula so tugenderaawo basayikiki bamanyi okwetega yesajikiri muntu akubuuza okukuse n'abakyala mwebali sagala bagaye nti ndi ku saidi y'abaki n'abakyala bewaka waliwo akubuuza agamba okoze otya ogamba nedda osogamba ye wanedda oyogera oyo omusajja asobola ogamba nti nzikuse nga lwaki soogera nga sikuse obadde ki nedda obutakkuta kisoboka naye osobola ogamba omuntu nti okuse nzikuse mbunzikuse nsobola omugamba tulekeraawo waliwo omwana ayinza okunyiiya bukudda n'owulira nga atulekera ate waliwo oli nga yoyo yabuyoya kumuddukako nagamba mulimu abatabufu nga sobola okuvuga sawa ze nga 4 gwe mulimu abaana abakambwe sawa nga nze kino si disrespectinga mbu mawanga naye waliwo amawanga agesitalumbaggana era nga gosaagalumbaganaku gegatya oba tugenda kwogera wali mu maaso kale kiri fine amawanga nga gosigalumbagana okitegeera so mbadde nkugamba waliwo abantu ng'ayinza okukunyiya omukazi towulyangako omuntu nti omusajja omukazi yamukwatidde mu bwenzi n'atayomba oba n'awulira nti okiitinga omukiitinga n'akulinda okitegeera nga naffe abasajja bwe batugamba omukazi tebamukuba mpiri bamukubira mu kisenge mb'omukuba mu kisenge okumusabula n'omufiirako bufiizi okyo kiri bino sibyagala bino bami ng'agamba naye abakyala omukakasa ekyokuba eki
lwakuba nti kale wabaawo vibe biki naye tewalitinga muntu kati mulimu amawange era tujja kugogerako nga ne bwoba kale bagamba nti omukazi omubonereza muli mu buliri nga ne bwona omubonereza tosobola nga kiba kirala oyongera kutabula butabuzi oleeta buzibu okitegeera kiraba newabaawo tubadde tuli ku basayikiki lwakibaka kati sayikiki abalala mulimu abakyala bewaka nga tomanyi badega nga tomanyi kwetega mwamiwo kitegeera nkugambye nga newakwatako osigala otambula nga bwobadde era nabyo birimu amawanga osigala otambula nga bwokozetotutte nga kintu kikulu nemubamu abakyala ye nga omusajja n'amala ewiiki nama nga takutteeko nosigala nga teweebuuziza neyoona omukulu obukufu abujjawa mbadde luli nkugamba nti mulimu abakyala nga tasobola kukusaba naffe kitutama bannange buseera bwosaba neweekuluusaza waliwagaddeko ngaomuntu tayagala omusajja nga badde nemando y'okwegadanga kujjoba wano kaseego akuli ku mutwe obeera mu buliri bwoti bamama babaana babikola obeera mu buliri oyagala mulimu kati abasajja abatya okusaba nga naturally waliwo abatya batukize tugana abasajja abali abakalukalu gye bali n'abamanyi kyo ekyokukola naye nga tasobola kugamba nti owaayo okubanga n'ekyokola takimanyi nabo mwebali okitegeera mwebali abeewaga nga naye tasobola naye ate banemwe mutuleke omusajja nabaga omusajja gwe yeewaga mbu omanyi okukalakata nga tosobola gwe bajja kukwata obwo obusontyo nabajja kubunyiza kati babeera mu kisenge babeera mu kisenge mutufu ngaoyagala ku kyempeni naye ngaotya okugamba omuntu ngaolinga kiringa wonoba nga wanyize n'omukazi ng'olina kyewamukozi kati omanyi okwegada nga tekuliko ebyo kulinga njala kukujira everywhere nemuba mwayimba waliwo abakazi toberangako ku muzigo golakuba ndowooza nze nabeerakoko ku muzigo for the first time nagamba nze ebyo bintu nabiraba mbize ndaba namanyanga nnyo kino nabitegeera nnyo ng'ali muto omusajja n'ayomba ne mukazi we nebeekuwa naye amazima ga Katonda waayita eddakiika nga 10 n'ezi nga tesawundi ekyusi kati mbadde nkugamba tuba mu bulirimu notya ntya ng'omukyala ali wano oba nga alina byakola mwali olwo katugambe kale oba nga alina byakola jjukira oyagala kati otya bakufa abakalukalu manze nkugamba ate naddala nga omugamba nti nkuyita buyise nkugamba sooka ojje njagala ku gundi ase ebyo nedda fe abakalukalu tetugamba nti njagala nedda ebyo biraba ono ate nga nkirabako sabe kyendabako nze nkulaba woli ate nkusabe bayirawo omukyala omumane oyo bawampisa ovula omwana ayimba nagamba my woman is my property yo gikola kyonna kyoyagala kasa kibeera romantic ate nagamba abakyala byemusinga okwagala nkuyita nze boyi ne bwoba oyiye ebintu katandaalo nga bibiri awo byoza ng'oli bubi nebo nga nti bijja kunyukako enswera nga g'oli bubi sina kuba bubi kasambulya nga vibe eze ate ngende wa neiba oba oyagala ngende wa neiba gumbikirizaako waayi basinga batugamba era mujja bakibagambye omusajja wayagalira genderawo oba okola ki nze nakugamba ne bwoba amadde ng'ova okwekuba ne makeup bwempulira nga kubanga wagamba nti woyagalira waliwo olembera nga si byendigo nga gwoyagala gwe tosobola kubeera wali webagambe buli yegatta n'omuntu aba ayagala abafumbo mbwomu aba ayagala nawe waliwo olwoyagala nga nange saagala obadde ki waliwo nawe wonfe tukontrolinga abakyala bivaako tolabangako mukazi walolabeko omukazi avuumira buliri gwe nga ayagala okumupiica nawuuma natandika nosamba abantu abamu ayinza kiraba ono oyo omulabyeko abo baswayibu bamanyi gwe bannambiru ng'omukazi ayagala okumupi ate mwe muli babi nnyo fenno kalekaleko okolimakolima abo nga bakumye omusajja alimanga
awo oyogera ebigambo noyagala omaleyo abamu bayogera nabubi alane kale ataloza tebali kuziika nayo ekintu omuntu muweeko akatini at least ennaku kyakabeera mu kisenge eyo ennaku eri mu kisenge naye ekisenge waka nakugambe waka waba wasanyu ennaku tetera kubeerayo okitegeera naye waliwo abantu ngewaka wazibu era owava ensonga ya side chick wewakolera ennyo awo